wejje kuba promoter weetegeke ng'omuntu. At the beginning of this show, nga tetunatuula n'omutegesi oyo, flyer yasooka ofulumira yaliko diagram presents Omega live in concert. So olwasituka n'akansolinga show twaddayo ku plan A. Okitegedde ne tugamba nti waliwo ebintu by'oba olaba nga biringa ebizibu naye bw'oba weetegese bulungi. That is why show yaffe twajja announcinga last year. Poster yasooka ofuluma eyaliko diagram presents Omega 256 live in concert. Twagifulumya last year nga twagala kwetegeka nga twagala kwewa obudde obumala paka omutegesi lwe yajja n'ayagala atwegatteko. Okitegedde, so twazzeeyo ku plan A, plan Kinobo. Mu bufunze omutegesi tewali kye yateekamu wadde teyasasula. No, okakasa abantu no, eno show ya Omega kakasa abantu alfa ebintu ebyo alina binyumyako ekiro. Omutegesi yakolako kye yakola era tumwebaza okuba nga yasobola okunzikiririzaamu n'agamba nti yadde show gyewanikidde nandiyagadde okujja nkuteekeko omukono ogwange. So mwebaza okuba nga yakolako kye yakola naye nga bwe tugambye nti ebyemabega tubireke emabega tudde ku kirala. Tulina 19 September leka tugende mu maaso. Okay, tweyanza nnyo tweyanzeege.